Jose Chameleone natako atagenda lero mu mawulire ge tusinzo kuyita because nakulagula ya dance sage mu kibuga Kampala tugenda kwa tulikutusa kwa nwenyenyine ku Celeb Jazz nenga buli gitwa tutusa kwa mawulire gaba kukunava amanya those I'm the one the king himself. Thank you so much for watching okuva gitwa tanikide mpaka nwenyenyine tutuse mu show wakati sawa ziri 4 dakika ana tuze dakika bitu benga tuva kutiviza mutabagamba tukola every Monday to Friday okuva sawa 4 mpaka sawa 5 wanwenyenyine ku mukutugwa mwe ku TV ya mwe enganzi enyo. My name is One Kolane mwana mulenzi amanyidwa nga Lawrence. I'm the only one king alimu entertainment industry ate king wa television katawo nyinyini tuweze kwa chichi subscribe mwatulabira ku online subscribe binge abala bajja byetu Lawrence okimanyi naye ekintu twachi kuba twabasokayo sicho beba manyi ma tonjogeza ninaitira ndeka. So anyway ngatuyongedde maaso mwana mwezi Jose Chameleone nakulegulo ya launchinze campaigns eranga yabadde nsasage nyini wali Kawempe newankwadde bagezaako mu blocking police obutatuka mu kifo kino because yadde ino gobeera amateeka finally yamaze natuka. Njagala nkutwaleyo ko katono nnyo olabe ku highlights ezabaddewo wali nga Chameleone alaunchinga kwabaddemu okuyimba kwabaddemu okusanyuka kwabaddemu okuba bendera kwabaddemu okuva Kasozi Arizona ate ne bagenda Kasozi ake Kawempe wali mukasawe mukulu Kaspat mane Kaspat abereddemu Chameleone kimanyi from the word go abaddewo n'abala bangi nnyo abaddewo ku lumukulu naffe tumbyeddewo twagatumyako bakyaliba Face Sanchez Nico nani omulala yabaddewo Lawrence Buwalabye bonna timu yonna ez'amawulire ezaddewo nga zikabalinga omukolo guno twagana mu batumyako naye katusoka tukulage exclusive highlights zino tonna zirawala wonna okujjako wanookawuka ku Celeb Jazz nange King Smith. Katusoka tugendeyo katono nnyo tusoka tulabe nga ebyabadde then tukoma tugende ate mawulire amalala mangi tulina Sheku Malo tulina Jackstar tulina mawulire ne Bobi Wine nyinyi tugenda kwa tubatuusako wano nyinyi e Kampala bachali bange mwenna banakonde mwenna mbasa mwekitiibwa mama owaikaka namo mama ola gyetwatuuka yeno gyetwatuuka yeki yeno nkwebaza nnyo kulwansonga wowe eggwanga lyaffe omukisa okuba n'abantu abafaanana nganze osanga ono omwana waali mubuuse ne bweyogera mu maaso kuba nzigedde liba eryanyumiza sitoori yaŋŋamba nti yazaala abalenzi 3 ng'anoonya mwana wa buwala mu kunoonya okwo omwana owokuna yali Mayanja Joseph era ali mulenzi naye ate era ndi musajja wa mukisa nnyo nti maama wange ne daddi wange era olwazaala Joseph Mayanja najjirako omuwala yeyanzire emabega bamuyita Josephine Mayanja bwekisegenagenayo kale maama wano we tuli mukama wange alina okwogulemu ebbeeto eddoboozi lyabaki yabantu kwekiwanga kigenda okukola. Maama mbadde nkugamba ensonga yange nti nkimanyi bulungi guwandeete Kawempe naye ate Kawempe namutabaala nnyo n'okusinga ggwe. Nabeeranga ne Keebajja emmanga eyo ettula nga tuwugira mu bidiba by'amataffaali emmanga eyo era olunaku lumu wansabula kibooko era tukujjukiza naveeyo emmanga twali tuwuga ne Keebajja mu kidiba omusajja najja n'agamba abaana bwe nabagwa mu kidiba ne tumyansa bwe tugenda olunaku olwadde yalwali basaane nga tuva ku Holy Family Church ne tuddayo ffe baagwe mu kidiba omusajja yakwata ngoye engoye ze yasitula bwati naye era Mayanja nga Mr. Solution nakola ntya nalengera ekisaati ky'omusajja ekyaliko Maradona nga bakiwanise ku kateni ku waya kyenayambala nemyansa paka Kawempe. Bakwano bange mbebaza nnyo naddala abantu b'e Kawempe okuba nti mumpadde obudde mumpadde obwesigwa mwankuza mama akasaawe kano okalaba wetwayitanga tuyita twamuka ejjinja kaloli okola amaloboozi ne Black Boy yabadde atudde awo nebaza nnyo ba imaamu ba muzikiti guno aba Kawempe Muslim Primary School okumpanga olukusa n'okuntwalanga ng'omwana buli lwenza ne basaba nti nja kujja mbampera obugala bakulu abannaye. Kyanaku nnyo nti omuzikiti ogwo nze mu kunoonyereza okwange yagutandika mufti bamuyitani
Semakula omugave badde saagala kusobya gwa mu politics tetusobya tutereza olina okubeera straight. Seba omugave Semakula mufti yatandika omuzikiti ogwo we yagukomyawo tumaze emyaka egiwera 25 nga muteeka abasajja mu buyinza abatasoodedde okwongerako akamooli. Tojja kuvunaana Museveni ku lwa nsonga n'abakulu bemutumayo bafuna omusaala. Nze kuzange kwentoola n'enguli y'abakwano bange ekyemisana, kuzange kwentoola n'ennyamba z'abakwano bange ze sitambula na mukwano gwange nga ati jjayo sente osasule ku lwa nsonga mumu yange muyampa amaanyi agabeesawo abantu. So bonna bavunaana Pulezidenti Museveni nabali bavunaaniremu nti omuzikiti okubeerawo emyaka gye gubaddewo ogwali gwatandikwa nga tegwongerwako ekyo kikyamu. Ekyokubiri, akasaawe kenyini tuyimirira olunaku lwa leero kana anti kunnyonnyola akasaawe kutuyimiremu ssaawa zino olunaku lwa leero. Akasaawe kano kasadde abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa mu nsi yonna bakwano bange. Anti wuliriza kanjuka kunnyonnyola mukama wange nze ndikyaliwo tontwala sipiidi tugende mpola nga twongeraganya. Kwa buli n'omufumita obugambo bwo tujja kunzija ku nsonga ate nga ginakuleetedde neyanziza nnyo ssebo. Kakati akasaawe kano kasadde abantu ne kabatunda ebunaayira n'ewala ne bafuuka ab'omugaso ne famire zaabwe ne zifuka ez'omugaso ne bafuuka ab'ebitiibwa ng'omu ku bo yeze. Nze ngende Congo, nengende Zimbabwe, nengende Tanzania, nengende Australia, nengende Nigeria, nengende China nga bakaabaka miliyoni omusajja omutonotono lwaki. Naye nga nava mukaala akanyomebwa akaala akatono ennyo akaala akanene nnyo akaala kabakirimaanyi ke bayita Kawempe Republic. Maama nja kubulya ensonga zo nja muzikuba tulungi bavuuka bannange nti akasaawe ke kamu ke kano omwava bakyambadde abakubanga omupiira. Ke kasaawe ke kamu akazaala battabula. Ke kasaawe ke kamu akazaala bagolola Moses. Ke kasaawe ke kamu omwava Ibrahim Sekajja coach wa Red Bulls mu New York essaawa zino. Mumpere obugalo bw'abakulu ab'enjogeddeko. Wabula oluvannyuma okutegeera nti tuli basajja bavumu basajja b'Ekawempe tuli basajja batabu ne batusibako limiti. Obusaawe buno awo nja kuddawo kansobola kutangaza mukwano gwange nti Kampala abonyeebonye nnyo. Kampala kibuga kirungi, Kampala kibuga ky'abasajja bagezi era bagamba nti welcome to ki lwansonga wayaba maki. Ekibuga kyekisoogeza ku Kampala mpozi kyalibadde nga Dar es Salaam bakiyita Bongo kibo babongo naye ffe tuli bagezi. Naye Kampala abonyeebonye ebbanga Paulo Kafere yayimba oluyimba lwa Kampala mu kooti emyaka mingi egiyise ng'alaja n'ebizibu byaki. Naye abakulu abo mulonda abakulembeze miziko eyo bazina muzina endongo oba bawulira emmeseji ayitamu. Mukama wange Paulo Kafere kati okuwangaala kuno okukulabisa ebintu notunula teno nga bw'otenda ng'ayimba ku ki. Abakulu abo tebawulira luyimba olwo basigala batujuliza basigala bakaaba basigala tebateekawo solutions. Nalwawo mukama wange naye ati munnange better late than never. Era nja mu mpengalo za Honorable Kyagulanyi Ssentamu eyambuusa njagala munyongere akalulu ako akanene nnyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu eyambuusa nti amaanyi gawaki. Bakwano bange baali babalimba nti ngenda kuddayo mu NRM ndiyimiriddewa nyimiridde abaki n'abantu tebayambusa mu Arua tebagenze gye baalaze mwandabyeyo nina baki n'abantu. Bakwano bange abakulu bamuteeka mu bifo ebyo batukotogedde ebbanga pampu kimala. Njaba mbategeeza ekigambo njaba mukisimbeko nnyo mukyetegereze. Weewaawo twagala kukyusa gavumenti
tugikwase abantu omulembe guno nga tugikwasa Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Naye era nja kukujjukiza nti nabo bennyini abatugamba mu gavumenti erina okukyuka nabo bawangaddewo ne bakole ki? Kikyamu nnyo okukyusa ekikuntolo okuba walumbibwa ebiku n'okyusa blanket olekamu essuukeera ekiko kikola ki? Abakulu abo benenganga basajja tebalina mazima. Tubawadde beetu emyaka 10 n'emeka nalonda Latifu nga ndi mu senior 3 mamujjukira. Tubeegayiridde enteesa yaabwe entegera yaabwe ebadde nnungi nabo balekulire naffe tutandikire bano nga basajja abakulu. Entalo zisusse mu bukulembeze bw'olwaleero. Entalo zikoze ki? Zisusse. Bakwano bange abasajja babasiye mu ntala basinga obungi nga balwanagana alwana ne kansala alwana saavisi mu bantu eganya okukola ki? Okutuuka. Singa ekidumu sigwa mu ggwanga lino abasajja basuka banyenyeri badduuka ffe tukola ki? Bakwano bange nze nga Mr. Solution njagala kulaba ng'abantu tukyusa mu bulamu bwabwe. Sizze kunoonya ssente, sizze kunoonya ttutumu, sizze kutiibwa kubanze by the way nze ntiibwa n'okusinga Lord Mayor gwe mulina. Kubanga akoma Mutukula, n'akoma Nebbi, n'akoma Kotido, n'akoma Busia, n'akoma Kuleka Kyoga. Mukama wange nze ninnya nengena ne Russia. Mukubeewo nnyo akalulu awo bakwano bange abantu abavubuka twagala mirimu. Avuka twagala mirimu. Abavubuka n'abantu ba bulijjo bakooya amataba. Honorable Lubowa mukwano gwange no campaign director we namugamba juzi manyi bakwano bange jatunyumyemu Honorable Lubowa wano ba police ejjeje neze nja kunyumya byachalira bwe natandika mu lugendo lwa Lord Mayor natandika okukola door to door. Ebizibu nalisinga okusinza nenga nti ebizibu bya Kampala ngenze nzuula mpola nti ate si ebizibu byaki? Ebizibu bya Kampala ebisookerwako abantu bafu, abantu balina mirimu, abantu basula mu mataba. Kaakati bwe tuba tugenda okuluma obwavu nga n'amazzi bwe gatuyitamu kazambi batuyitamu nedda bannange kimala naaligaye tulwanyiseeko kimu nti mataba naye ate nekyobwavu kiri important obwa Lord Mayor wange ebyo bintu bijja okusookerwako. Omuntu afune ku ssente mu nsawo zifiseewo, omuntu asule mu nsula omuntu gyalina osusulamu. Ntambudde amawanga ndabye ezigeto gyeziri teri ggwanga litalina geto. Naye obulamu bwa geto bwe Uganda tebugwanidde muntu, abantu bali bibanambwa. Nagenda mu Kiyaye nengende Nalukolongo China City nenyingira Akatanga nengenda mu Kimombasa. Bakwano bange bwe lwakwati mwagala kubuuka naye mbabuusa tekimala kikola ki? Ekimala kikola ki? Tekisoboka. Abakulu abasinga bajja kujja bagamba nti tulwanyisa traffic jam gyali ne traffic jam si waffe kuba mulimu mufa batalina nsuyigula mu motoka soka tutereze ensawo zaffe tutereze n'ensula yaffe n'obulamu waffe bubeere nga bukola ki? Bulabwanga obw'abantu. Tusakuwa ku ssente ze banfuuye ku lwasula kiva ku mutima kyamaanyi. So bakwano bajja nnyo tu enkola yaffe ebeere ya kunoonya mirimu n'okulwanirira emirimu. Ejja kusobola okunoonya emirimu n'okukola ki? N'okuuma emirimu. Olwaleero mumanyi waliwo yesterday nali nkola research e Nairobi awo safe border bagijeewo olw'ensonga ekirwadde kyaki kya COVID. So border esigadde mu Kampala na Nigeria. Naye njagala oteebereze bameka abafiiriddwa emirimu gajeewo border ezo. Bajja bagoba bwe munaalonda abakyama bagenda bagoba. Mulina okulonda abantu abategeera. So bakwano bange nze njagala nnyo okulaba nti tukuuma emirimu gy'abantu ng'ate abantu beeyagalya mu kibuga ekyabwe.
bw'ogamba nti no twagala goba boda mu kibuga nga toziraze gye zigenda kulaga nga tubanoonyereza mulimu gusinga gwabadde bakola ate awo tugenda basigaza mu kibuga. Bw'ogamba nti n'abatembeeyi bakyafuwaza ekibuga tunoonye engeri gye tuyigiriza abatembeeyi okulongoosa ekiki bazita solutions. Mr. Ki tojja kuŋŋamba nze ng'omuyibi wa boda afaanana nga nze omuyimbi okuŋŋa nti genda oyimbiranga e Tanzania. Charity begins at home. Olina kusooka kweyagalira bwammwe weesuula. Bakwano bange njagala nnyo tweyimirire emirimu gy'abantu emirimu emitonotono nga bwe tunoonya emirembe eginakola ki eginajjawo. Oli ajja kumbuuza nti ogenda kunoonya otya emirimu. Kawempe ye waavanga omupiira nakibagambye edda. Kayofa yavanga wano, Jagwa yavanga wano, Kawempe United yavanga wano. Byalagawa Yambabuulire nti mulimu gwa Lord Mayor okuteekawo facilities esobosa abantu okwezuula n'okwenoonya.